Mu kaseera kano nga sinnatandika anjala okutwala omukisa guno omusajja wa Mukama ajja atubuuzeeko mu ddakiika 2-3 Musumba Jude Kakooza. Wali obaddekaawo n'olowoozaamu Omuwarabu nga alokose era naawe n'ofumitiza ku ebyo ebisobola okuba nga biddirira anti munange ensi eyo emanyikiddwa ng'ey'abantu abaisiraamu era nga munange bo basiraamu tebamanyi ddiini ndala yonna naye ate munange amagero gaakolebwa era ne Katonda munange yaweebwa ekitiibwa anti nga munange ku lugendo lwa Musumba Buyungo Joseph ng'akyaddeko mu nsi eyo oba ng'akyaddeko e UAE yalaba binene yalaba bingi kwegamba yali naye ndowooza takisuubira naye ate nga munange ku maanyi ga Katonda ebintu ebyo gye biri era nga bikolebwa. Ono nno munange we yatuuka eyo n'alaba Abawalabu abalokose Abawalabu baalokokera ddala era nga yakomawo n'obujulizi bungi bw'alina okuba nga aweera Mukama. Bw'atyo teyakomaawo, yatuwadde obujulizi mbu munange yasula mu hotelu ekyasinze obuwanvu oba ekyasinze okuba nga ya bbeeyi mu nsi eyo. Munange ebyo byonna kitiibwa tukiddiza buddiza Mukama kubanga ate nate abantu abo omanya gye baava ne we batuuse mu kaseera kano gwani abateebaza Mukama naye obeera gwe ng'otuse ng'alaiko badde mu mbeera ekunyigiriza naye ate n'otuka mu kaseera ng'olaba kasimayi ku maaso togana kwebaza Mukama. So bw'atyo Musumba Buyungo yakomyewo kuno ku butaka n'aba nga aweera obujulizi n'aba nga yeebaza Katonda bw'atyo neyeebaza ne minisitule yonna oba ekkanisa yonna eya UAE etwalibwa Pastor Jude. Yes, namwebaliza ddala emirimu gy'akola kubanga munange si kyangu okuyimirira mu Bawalabu n'obabuulira ekigambo kya Katonda oba n'obakuba enjiri. Si kyangu abantu abo abali eyo Bannayuganda abali eyo ebweru basobola ddala okuwa obujulizi ku ekyo. Nabalaba ddala nti abantu abo munange balinga bo abaakolebwa oba bo tebabatonda nga ffe kyekigambo kyensobola okuba nga njogera naye ate munange nabo baatondebwa Mukama Katonda era nga n'ebintu bye bakola tubyewuunya naye ate baba basobola okukyuka era nga wano munange bwe bujja obujulizi pasita bwe yabadde ng'atuwa era nawe kambere nga mbukuwa obeere ng'obwewulirirako sinakindi naawe okuba nga ofunamu ekyo ekyokuyiga. Wa UAE anguddeko bugwi. Anguddeko wano, anguddeko bugwi naye nzikiriza ajja kisasulira. Anaaba ali awo e Dubai nange njja mmugwako mu linnya lya Mukama. Tubuuzeeko Musumba. Hallelujah. 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 Amina. Mukulikeyo mu kaseera ke tuvuddemu akabadde akalungi ennyo. Nkoleddwa bulungi nnyo nzikiriza nti naawe bw'otyo. Ngulumiza Katonda olw'ekiseera kino okuyimirirako mu maaso go era nga neebaza nnyo Mukama ku lwa taata waffe Omusumba Buyungo ne maama Josephine Buyungo awamu ne ttiimu yonna gye bakola nayo mu buweereza buno olw'okutwagala olw'okutuliisanga n'otukolanga obulungi. Amannya gange nze Jude Kakooza ndi musumba wa UAE Christian Fellowship era ntuuse okulamusa kwange okuva gye bali eri mmwe mwenna. Nzikiriza nti olunaku lumu tomanya naawe olibeera kitundutundu ku ffe. Waliwo Katonda atema ekkubo mu biro ebituufu. Amiina. Kale balamusizaako nnyo mubeere bulungi. Yeebazibwe Yesu.
oyo yatukola obulungi obutayogerekeka. Yansuza mu kifo mu Dubai wakati kwegana okuba engalo obolowooza wamala gasulikayo. Mu kizimbe ekiwanvu ddala. Gamba munno nti ngambira munno mugambe wakasula mu kalina ya myaliiro emeka. Otooka omugambe nti lemera nnyo engalo zo, lemera nnyo engalo zo. Mu kibuga ddala wakati ddala abakungu we beebaka era ekyo kyagenda mu likodi ssebo siri wa 10 n'atuliisa bulungi nannambuza. Namugamba nti ebweru si gwe gusoose okgenda okulinnya kutambulako nnyonyi naye ennyonyi y'olwo yannyumira. Era nga bwakyogedde nagamba abaweereza ba Mukama tugenda kwekwatakwata. Bwe ŋŋamba abaweereza ba Mukama mulimu abeegayirizi, mulimu ababuulizi b'enjiri, mulimu abayimbi, mulimu abasumba. Ojja tulaba nga tuzzeeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne tutakoma okwo n'ategeka olukuŋŋaana olw'amaanyi olwali olunene ddala, ate Omwoyo Omutukuvu n'atatuswaza ne yeeraga mu linnya lya Mukama. So Mukama akuwa omukisa. Anguddeko bugwi naye ku lwokuna tugenda kubeera naye wano. Nayize ekintu kimu, Katonda abeerako abantu bakusembereza olw'okusuulira omunagiro okubaako w'obotola. Kakikuyiteko naye nja kikugamba. Nze we yansembeze wa Pastor Tom ne mbotola mu kuweereza kuno. Kati abasajja ng'abo abagenyi ng'abo ekkanisa tesumbika. Ffe tusumbya amakanisa naye ekkanisa ng'ate eri mu Buwalabu. Nze nasooka okutya kubanga deliverance yali etambula. Abasajja Abawalabu ne mu service mwennyini mwajjamu Omuwalabu. Ate emizimu ginyuma ng'ogigoba kwa watali muddugavu munnoono. Ojoocha mu lulimi, njoocha mu lulimi lwange nkusimbulayo naye nga gikola gitya? Giwulira ne gikola gitya? Deliverance yali etambula. Abasajja we twali mu kifo ne baggulawo enzigi ne batunula. Senga ogamba nti nkulimba ekirungi waali. Haleluya. Kati nali ntambula mu kibiina nga ndaba abasajja ne ŋŋamba ayi Mukama. Ate nze ne nvaawo okwetunula ne ŋŋamba nti wo omukisa omusajja oyo. Haleluya. Wo omukisa abaweereza be, wo omukisa. Ffe tubeera eno naye abaana abali mu mbeera zeeyo abakuba ebyeyo babeerako embeera ze balimu. N'owulira nga kkubira essimu akaaba amaziga. Katonda wabayimusizaayo abaweereza nga bano be basobola okutambulako ne batuukayo. Ekyo tukikubireko engalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Kale musumba waffe watuyisa obulungi bungi nnyo 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 nnyo. Era ogwo omwaka oguwedde nagubalamu ebintu bingi nnyo wamu ne mukyala wange. Mukyala wange akulabye aliko mu lugendo katono naye nga tuli ffenna tuwuliziganya era nammwe ng'ekibiina abatumidde abaagala nnyo. Ezo za mulamu wo kuba eza mukyala wawe.